His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero alusibye mu Kaseese era nga bwe yalangirira entambula ze ez'okutalaga eggwanga lyattu Uganda. Olunaku olwaleero ab'e Kaseese bamulaze omukwano okutabangawo. Abaana bazze mu bungi okubeerawo okumubugiriza, bazze bakulaga nti waakiri bo kye baagala kuwulira bubaka bw'abaleetedde okuva e Kampala. Abaali bamugamba nti NUP eri mu Buganda olwaleero abakakasizza nti kye mwogera mmwe mutakimanyi. NUP esaanikidde Uganda yonna yonna. Tulabireko ku bitundu bye yakabeeramu ennaku 3 zokka. Yasookera mu bitundu by'Embalala. Ekyali eyo kyali kifumba mutuku nga bannayuganda beebuuza nti ate Embalala yasenvudde ddi okujja mu Buganda. Kale ne tukirekeraawo. Fort Portal gyo kyabadde kikwafu okukamala obumazi. Ne twebuuza nti ne Fort Portal nayo kakati bafuuse bannayuganda, bafuuse bali mu Buganda mu Central. Ne tukirekaawo ne tugamba katulinde Kaseese osanga tebaabeereyo. Ate bw'atuuse Kaseese kiyitiridde buyitirizi kubanga namungi w'omuntu ali e Kaseese tamanya ate abadde mu bino ebitundu ebibiri byabaddemu ennaku ezaasoose. Kakati awo twebuuliza kubagamba nti NUP eri mu Central, abo be batuufu oba bye boogera bye batamanyi. Naye nga nkakasa nti nabo ekituufu bakimanyi lwakuba baagala kwekaza bwekaza. Bakikiriza nti Bobi Wine yabaleka nnyo. Bobi Wine maanyi. Bobi Wine buli wagenda tabaako muntu gwayita nti owaayi jangu mperekere. Ye atwala bubaka bwe gy'aba atutte n'okujjukiza bannayuganda nti mulina eddembe lyammwe okwerwanirira. Tulwanirira obukulembeze bwaffe obwa 2021 bwe twawangula. So tagenda kukuba kampeyini nti bannaya 2026 mundabiranga ddala. Yakugamba 2026 taliiyo, okulonda tekuliiyo kubanga tewali kipya kye tusuubira kugamba bannayuganda kye tutabagambangako. Kati atandise okutambula nga abajjukiza nti abaayi tulina okusituka tulwanirira akalulu kaffe ke twawangula 2021. Tujjukira nti Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu kano aka 2021 tannaba kulayira kubanga nakyemalira yeerayiza nabba entebe y'omwana. Kakati olwaleero Kyagulanyi Ssentamu kyagezaako tujjukiza nti tusitukire wamu. Naye bannayuganda bajjumbidde okubeerawo mu bungi. Bawujjumbidde okuwulira omulanga gwe buli walaga babeerawo mu bungi ne bajja okwongera okuwulira obubaka bw'aba baleetedde. Olwaleero nno mu bitundu by'e Kaseese okwawukanako n'ebitundu gy'abadde atambulira ebirala. Olwaleero poliisi yagadde okutaataaganya entambula ze n'emwekiika. Naye Kyagulanyi Ssentamu nga bw'ali musajja wa mirembe takayanye na poliisi n'amagye era ayimiridde buyimirizi mu kkubo. Abaana ne bagezaako okuteekawo embeera bo bageŋŋange. Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba mubaleke bakole kye baagala. Bagenze okulaba tebalina kye bagenda kuzzaako kubanga abantu babadde bayitirivu obungi. Nga poliisi ne bwe naayagala okukola effujjo ku Kyagulanyi Ssentamu teyinza kumusiguukululwa ku bantu ababadde bamwetoolodde awo. Abantu b'e Kaseese balaze omutima nti bo tebalina katengo, tebatiisibwatiisibwa kubanga poliisi bulijjo olumala okusalako ekitundu abantu abamu nga beebulungulula basaanawo nga balekawo omukulembeze yekka. Ku luno ab'e Kaseese baawukanyeeko n'embeera eyo, bo basigaddewo ne bagamba ffe tulagire pulezidenti lagira tubeeko kitukola. N'abagamba nedda mubaleke tulabe bo kye banaakola. Era oluvannyuma bapondoose ne bamuleka n'atambula bw'atyo n'agenda ku kifo gy'abadde agenda okukubira olukuŋŋaana lw'egaggadde. Era bw'atyo omulimu agukoze. Bannayuganda abajjukizza kye mulina okukola. Abajjukizza nti mmwe mulina okulwanirira eggwanga lyammwe. Temusuubirayo Museveni keera nkya kubagamba nti abaayi enkooye eggwanga lyammwe liryo ndibaddizza kubanga ebiriwo byonna mulaba nti ateekateeka ni gw'abaddizaawo. Bw'ayagala kuteekawo mutabani we weewaawo mutabani we ebintu byagaanyidde ddala kubanga talina kyategeera. Bamuzudde nti talina kyasobola kugamba bannayuganda. Kati bateekateeka ate wakiri okuleeta muganda wa Museveni Toyota. Kyagulanyi Ssentamu byalina obbagamba nti temukkiriza obbalondera omukulembeze alina okudda ku ntebe. Mmwe mulina okusalawo nti gundi alina otukulembera so si bba bali mbuyinza okutuleetera omuntu nti tuleese ono yasobola. Kati bwe bubaka Kyagulanyi Ssentamu bwagezaako okusaasaanya eggwanga Uganda. Tuwulireko ku mbeera bw'ebadde mu bitundu by'e Kaseese. Where's the key? Open there. You open.
Is that girl also coming? She also come on. It's okay. All right, so let's have a word of prayer from her, and then also a word of prayer from him, and then we'll proceed. Quickly. Almighty Father, we thank you for the gift of life. We thank you for our president. As Kaseese, we are so delighted to host our president. May you protect him. May you protect us all. May you protect us in each and everything that we do until we liberate this nation. May you be with us. May you give us your blessings that come from above. Father, we thank you. We bless your name in Jesus' name. Amen. The president has just finished signing. The president has just finished signing the office of Venezuela region, headed by Honorable Jordan. Tutambule.
president has okugula office ya Rwenzori sub-region abaaniriza omukulembeze Excellence Robert Chagulanyi Ssentamu security badde gaddewo neera bayiseewo eyo people power nakugambye bano bo of course they know him bamumanyi bulungi bwe baddiringa naye yabatagaza mu biseera byakalulu yabatagaza mu biseera byakalulu ndabyeko Speaker wa Makinge mukulu luba ye president roadblock president amaze kugula office za Rwenzori sub-region omagiyite Kaseese gatiramu ebitundu bingi omuli Bukonjo n'ebirala ye president w'abantu. He's a very peaceful man. Newankubadde bagezaako munafuya kumuza mu mbeera ez'ekiyaaye yagaana. He refused to come out. Yabagamba sijja bbalaga omubanda kyafaanana. Wano babadde bagaddewo abantu ne bayitawo kati eno bagaddeyo abantu president security ye Kaseese security ye Kaseese kirabika order za njawulo anything can happen. I told you it's not a joking subject. The security security gamba wacha bagamba wacha Kyagulanyi security omanyi bya mirembe komanda Edda agenze n'abagamba jalimwe singa tutandika olubeyo wano mwana ab'emmotoka gye bakiseeko mwana olwakuba nti Bobi leero wa mirembe nnyo Bobi yaze n'emirembe bulijjo abayitamu era bulijjo abayitamu abantu bakuŋŋaanye bagamba nowe abantu bakuŋŋaanye bagamba nowe kubalyawo ne Kaseese abantu bakuŋŋaanye nakugambye eno Kaseese kitandikira wano kigwera wano eno nsi Bukonjo si nnyangu nnyo. They are not a joking subject. Kugambye Eddi Mutu abadde abaga nti okay fine imaganaga no bagamba wacha wewe eno ye Ghetto TV. Oh my God, asajja bakutemegera. I told you in Mbarara, these are just pretending for a minute. Just anything can happen. Sajja obalaba. Oh my God. Security, they are on alert. I told you ekigambo alert. Balinda kiddako. And abe officer kyasazeewo. Ronnie.
linda abakamafe tebakugamba afande nuwagira Adam president bagambye okay afande nuwagira yabirimu Uganda security is very funny nuwagira atadeke ekyambalo cha traffic but is commanding even SFC is commanding black mambas is commanding UFT president agambe no mubaleke tunulira face ya nuwagira omumanye tunulira yokero mutegere ebisigade tutambule police isensonda nansonda by sensonda nansonda president is very calm he is very calm sirise musajja atatera kwogera nnyo musajja wabikola the police has started the president has just commanded okay just leave them let them hide but okay president agambye mubaleke musajja wa mirembe nnyo we basindika abantu tumanyi oba emotoka ziyitawo we basindika awantu tewategerekeka Faruku goli wa bifaananyi ddayo tambule kale atuule wamu